po jako akawuwo. Abazadde balabuddwa ku kabaate akali mu kulagajjalira abaana baabwe ne bakubirizibwa okubeera basaale mu kukuuma abaana bano kibasobozesa okubafunamu mu biseera by'omu maaso. Kale tukubiriza nti tuleme bayigiza mize mibi, waakiri omuzadde jangu oyogere ku ssomero nti sinnabaera kuba bulungi naye nsaba mumumiikize. Okulabula kuno kukoleddwa Sheikh Mustafa Lule akulira obuyisiraamu mu bendobendo lya Greater Mukono bw'abadde ku mukolo okwebaza Katonda olw'essomero lya Real Light Primary School e Nakaseke okuweza emyaka 11 mu buweereza. Tusobole okukozesa golondi gwe tulina ow'emirembe gye tweyagaliramu olwaleero okulaba nti tugiwonoona abaana baffe basobole okusoma. Emirembe bwe giggwaawo abaana tebajja kusoma. Bw'abadde ayogerako eri abazadde, Sheikh Mustafa Lule abasabye okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bakuza abaana baabwe n'empisa ennungi olwo bajja okubafunamu obulungi. Omuntu atalina mpisa ne woba osomye, waliwo enjogera egamba nti omugezi agamba nti omuntu atalina mpisa alinga emmere teriimu munnyo. By'omuntu oyo aba agitegeera oba enva ziyinza okuba nga nnungi nnyo naye bw'oziryako nga temuli munnyo okoma awo nabwekyo ye muntu omuyivu n'empisa talina. Kale abazadde tukole omulimu munene kulaba nga tutendeka abaana baffe mu mpisa ennungi. Ate yakulira abazadde ku ssomero lino Nalongo Teddy Namuga awadde abazadde banne amagezi obutamala gabaleka kutayaaya ku byalo wabula bateekewo ekkomo n'obukuumi obumala okulaba nga tebonooneka mu luwumula luno oluwanvu. Abaana baffe babateekeko obukuumi obumala obutamala gabaleka kutayaaya buli we basanze kugenda buli we basanze. Kati osanga omwana ng'atambula mayiro 2 okuva ku wako genda ku ssomero n'asanga owa bodaboda n'amulimbalimba okakkana ng'omwana amulemesezza emisomo. Naye kyenkubiriza abazadde tufeeyo ku baana, abaana tubakuume. Sheikh Mustafa era asabye abatuuze wamu n'abazadde okulaba nga bakuuma emirembe mu bintu byabwe yonna gye bawangaalira olwo lwe banaasobola okwekulaakulanya nga tewali abakuba ku mukono. Okubeera tukuuma emirembe kikulu nnyo bannange. Bino byonna tetusobola kubituukako, amasomero nga tegasobola kubeerawo, abaana tetusobola kubaweerera. Kati tugenda kuva wano essaawa emu tutuuka waka kiro naye nga tuli bagumu binyizinida tugenda kutuuka waka lwaki kubanga emirembe weekiri. Naye emirembe bwe giba nga gibuze singa wano buli yatambudde dda kiwaki tugenze bukyali tuwaliyo kafiyu. Bano bakubiriziddwa okutwalanga abaana baabwe mu masinzizo kibayamba okukula nga balina eddiini mu mutima kubanga omuntu atalina ddiini byasanga byakola. N'okwesiga Katonda kubanga omuzadde buli lwobeera nga tomanyi Katonda n'omwana tajja mumanya. Ate omuzadde n'omwana bwe batamanya Katonda kye kivuddeko eggwanga okwonooneka. N'osanga omwana nga wa myaka 4 naye ng'anywa enjaga. N'osanga omuvubuka ng'akuze amanyi kimu kunywa njaga nakuba matatu. Naye kyensaba abazadde bambi abaana tubatwale mu makanisa. Ate babakulira amasomero g'obwannannyini nga bakulembeddwamu Juma Kayanja Kiddu balaze obutali bumativu bwabwe wamu n'okusomoozebwa kwe bayitamu wakati mu kuyimirizaawo amasomero gano bwe batyo ne basaba gavumenti ebakendeereza ku misolo gye babinika. Gigenda neyitirira sigamba nti twagala kuba misolo kusasula misolo naye gigenda negisukka ati nga gundi tugenda tuwa trading license netuwa property tax netuwa local service tax n'ebirala. Mu kiseera kino ng'abayizi batandika oluwumula oluwanvu olwa ttaamu ey'okusatu kyandibadde ky'amagezi nnyo eri abazadde okulaba nga bakugira abaana baabwe okutaayaaya kubanga basobolera ddala okufuna obuzibu. Bwe tuyita enkiiko z'abazadde tebalabikirako ddala. Kati omwana n'asoma challenge ebaawo nti bw'amala okusoma nga mumugumiikiriza still ttaamu eddako n'amusitwa n'amutwala awalala nga wano aleseewo ebbanja n'agenda ali ebbanja eddala. Kati mu mwaka omwana asomera mu masomero 3. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tuba tukoze by'abaana baffe tubayigiza omusingi ogw'obubbi. Akula akimanyi nti maama amubbira taata amubbira bwe babba wano n'avaawo n'agenda awalala.